Mr. Soze Ekiboozi. Mr. Suze Ekiboozi muje baliko bamikwana bagiwuliriza Sozo Mochano mwe bali kubeerayo Ekiboozi kyange kitandikawo ekiti Soze nali senior 2 nga boyfriend wange ali mu senior 4 we twatandika okwekwanira kati ne tuteesa nagamba naye bw'onoomala senior 4 nga tuleka tutundula Vanira era bwe gwali namala senior 4 ne tuteesa olunaku tugende tutundule Vanira naye ku ssomero lyaffe abaana baayogeranga nti bw'oba otundula Vanira okaaba obulumi bunyuma weebikuluma wonyumirwa womwesikako kale wemwezuuba kati ne muddugaza buli wamu omusaayi ne gujja akabuzi nga kavaako nange nga kye nali nsuubira naye ewange si bwe kyali bamikwano ewange oba akabuzi kagaanirako simanyi na kumanya tutuukayo nga tutandika otunula Vanira bannaye nga tebinyuma akantu kaali katono nnyo kayingira buyingizi saawulirako wadde akabuzi nga kakutuka zinali mmanyi kakutuka bwe kapa nga bwintyo bwe mmanyi saamwesikaako kale tebyanyuma ne mpulira n'obusungu kati munnange nga ne laavu yakendeera olw'okuba nali disappointed ze nali nsuubira tugenda kwezuuba nnyo binnume nkaabe bwe mwesikaka bwantyo bwanneegayirira bwe ŋŋaana kyokka bwe njagala nga bwentyo we mbimanyi nga bigaana tebyanyumira kati munaye nga the fact that twali tumaze ebbanga nga twagalana nga ne famire ye mmanyi nga sisita we amanyi nga te sisita we mufumbo nga alina ne bbaawe simanyi omusajja we oyo omusajja wa sisita we gwe nandise nga inlo ng'afuna ennamba yange nga tutandika kwekwana na musajja tetwetundudde Vanira twatundula Vanira n'oli omusajja Vanira nga mukuumuufu Vanira nga anyuma omusajja yagenda n'agenda ewa Bakuli bannange nze ne mpulira nga eggulu lizze ku nsi nasanyuka ne ngamba bibawe bityo n'amala ati ng'alina ne ku ssente bannange ng'ampa ssente nze ne mpulira nga nsanyuse kati olwo twatundula ndi maze senior 4 mu vac n'oyo omusajja era ntuuka mama nteeka mu kisulo senior 5 nebbanga nze nengenda ew'omusajja oyo ne tufuna lodge ne tutandika otutundulira mu Vanira nga buli we tufunye akaganya we tutundulira Vanira baana mmwe kati nga oluusi bajjanga ne bankyalira ku ssomero kuba nali mu kisulo ng'ateekamu we boyfriend wange ne mukyala we n'abaana ne bajja ne bankyalira ku ssomero era baatuka ekiseera ne babamanya kati yajjanga nampiikinga kuba baali babamanyidde nga bamanyi anko wange ne mukyala we webityo nga mpiikinga nantwala mu loogi ne tutundulira eyo Vanira naye nga Vanira abamukumvu omusajja oli ng'agenda ewa Bakuli nga binnyumira bannange nze boyfriend wange ne ntandika n'omukyawa kale bambi ng'abeerawo bubeezi awo kifaananyi naye nga era ogwo omusajja mutundula na boyfriend wange Vanira amazima kuba ogwasooka tegwannyumira I was so disappointed ne ntandika ng'okutundula ne mulamu wange oyo bawa in-law wa sister in-law bannange omusajja oyo twatundulanga Vanira buli wamu Vanira nga mulungi Vanira nga akuumuuka omusajja oli amanyi okukungula Vanira yali musajja weyo mu east eyo bane bali abantu simanyi oba buli musajja w'omu east bwatyo bwali naye bamikwano omusajja oli nga Vanira we mulungi ng'ate akuwa ssente jjukira obeera ku ssomero mu kisulo oba weetaaga ssente oluusi nga mami takuwa bulungi nga yaakushopingira ne mubisa mu mmotoka n'akukomyawo bw'aba ajja okukukyalira n'ajja n'akuleetera ebintu kati ate ku ssomero I was the head girl nga nsobola n'okufuluma ng'abaana bagamba bakuŋŋanya ssente ne bazimpa nsi n'esaba pass out ne ŋŋenda ne mbagulira ebintu ne nkomawo kati nga nkozesa that chance ne ŋŋenda ne meeting omusajja wano nno mu Kampala nga tulina obuloogi bwe tugendako ng'era akukolera agamba gyendi naye nga mutuuka eyo ne mutundula Vanira nga nyuma oba adolescent stage eyombi bannange ekutuma ebintu ebyekisiru nga ntoloka ku ssomero ne ŋŋenda ne mulaba kati twateranga obbakyalira nze ne boyfriend wange tukyalira eyo famire sisita we ng'oluusi tusulayo kati bwe tuba tugenda kusulayo bapangisa lodge okumpi awo ne tusula eyo then ne tukomawo ku makya ewaka naye nga ne we tuba tugenze okusulayo ne boyfriend wange tetutundula Vanira
nga mpulira simwagala ate bambi nga naye tankaka musajja wattu nga tankaka ng'akireka kati oyo guy omwe kwebwa obulogi wewaali galagi wasuzanga emmotoka ng'era oluusi ngamba janguwana eno nga bw'aba antutte anzize ku ssomero apaakinga awo omweyo galagi ne tuyingira mu buruumu nga tutundwa vanira buli we tufunye chance nange twali olwo lumu nga nva ku ssomero nga mbakubira nzija balabako kale nga ne boyfriend wange nga wetumiitingire ewa sisita we enatuuka sisita we naŋŋamba naye afunyemu obuzibuzibu tagenda kujja naye osuulako obudde bwali bugenze naye nga nsula nga the fact nti nali nzize nga ono boyfriend wange tagenda kujja nasula awaka tebampangisiza lodge kwolwo kati wenasula awaka banjalira wansi kubanga balina one room naye nga muzimanyi one room nga bateekawo kateni eyawula ekisenge n'eddiiro nga neebaka omwami yakomawo late saawa eyo nga 5 weyajja nayeggulira naali awo emmere bwatujjukira ffe tumanya kaze kaffe tutundula vanira omusajja nga mpeereza message nalina akazimu kange kamapeesa ngaweerezako message nga ŋŋamba ng'ataawo mpeereza nkumiisinga nga nange muddamu nkumiisinga tutayipinga tuweereza obumessage nkumiisinga bwebityo ne mugamba naye bagenda kukulaba oyo mukazi nagamba oyo mumanyi tasobola yeebase akoowa nnyo kuba yalina omudaala ng'atunda n'akoowa ate ng'alina n'abaana babiri abakyala nga bakoowa nnyo nga bwagwawo aba aguddewo omusajja nga ŋŋamba yeebase mumanyi bane twatayipinga nga mpeereza message bwe muddamu kati yatuuka nga message omanyi buno osimpa amapeesa bugira bukola that sound eyo ngo repeatedly eyo eyinza okusa omuntu kati nanoonya ekiki kye tuyinza kukozesa nga tagwa ku katabo k'omwana awaliwo kasaate tuk'omwana ak'okusoma ke yakwata nga atandika okuwandiikako nga bwampeereza nga nange mpandiikako nga bwandika mpaako nga nange muddamu sisobola maama nga ngamba mukyala wajja kutulaba nangamba yeebase mpaako bane twakola conversation ku kitabo ky'omwana ng'olupapula olugwako lwali ajjukira tetwagala leka bujulizi tetuleka bujulizi nga weruggwako lwalya kati nga ngamba yeebase naye lwadde akijjukira omusajja ono nali namusiima ngenda banaye nga vanira yayengedde dda gyali ng'ennimiro ng'enkuba yatonyedda mu nnimiro olwatuuka nempanika ne mugamba kale jangu omusajja nga takkirira wansi we baali banjalidde nga mubika mu blanketi nga tutandika tutundula vanira wansi awo jjukira mu nnyumba mulimu mukazi we mulimu abaana jjukira omusajja ono avaamu amaloboozi imagine okutundula vanira wansi omukyala yeebase waggulu ku kitanda bannange ng'avaamu amaloboozi naye nga bwankwata emimwa banange kati bamikwano twatundula vanira wansi awo banange speed n'amala nakola ki naye obusiru kubalaba obunkenke bana imagine awo nga n'omukyala ali waggulu naye ng'omutima gungamba omukazi oba atuwulira nga asirise naye nga ye yaŋŋambye oyo bw'aba yeebase twatundula vanira nenkwata omusajja emimwa takuba kerere nange nankwata emimwa speed netundula vanira namala munaye nagenda neyerongosaako nze seerongoosaako bannange nze kambabuulire nga ntidde omutima nga gunkuba naye oba guba guli muzimu ki oba muzimu kaseegu gwe guba kulinye ku mutwe kulaba ekikolwa ng'ekyo katwakera ku makya omusajja ng'omukyala agamba mukyala we mukazi oyo banga ng'amuvugeko omutwala addeyo ku ssomero kubanga ono tagenda kujja webityo era nga baali bakikolanga nga nsuzeeyo bwe ntwakera ku makya okufulumamu tugenda ku galagi wetujje mu motoka ntwale jjukira ku galagi wa pakinga ewali oburuumu tetwasibira mu loogi naddayo okusoma mu loogi ne tuddamu buto vanira ng'omusajja oli ne wemulabulabi ne bwayogera bwogezi ng'enkuba yatandise dda otonnya mu nnimiro yange ng'enkuba etonnya n'etonnya
ennime kwegamba n'alima ng'alima wagonda ate oli omusajja yali yayiga okulima ng'alima bulungi omusajja weeyo mu east nze simanyi nakumanya simunaye twasibira mulungi nga tutandika tutulira omuvanira mulungi bw'alima bw'addamu bw'alima bw'anaaba kakalimiro bw'akomawo bw'alima bannange nga yanzizaayo olw'eggulo okusomero tasibayo naye ekikolo ekyo ekyamala okuyitawo ekyamazima neekuba mutima nengamba kyenkola kibi era omusajja nagenda mwesonyiwa mpola bwentyo nemmalako senior 6 nga saddamu mu mitinga ogwe mulundi ogwasembayo era namubuzaabuzanga paka ne boyfriend wange naye nentuuka ekiseera nga mwesalako mpola kuba twali tetutundwa naye Vanira kale nga yantama ku mulundi ogwasooka era ne mwesalako mpola bannange saddamu laba musajja bwe namala okusoma neneeyongerayo byange paka ne kati naye yatuuka ekiseera nanoonyangako ku Facebook naye nga nze mwesalako ku ekikolwa kye nakola kyali oba kya butemu oba kyali kya bujoozi nze simanyi nakumanya mu nsaasi omuzimu kaseegu baguyita muzimu mandwa saddamu misasazi kyo ekibazibazi kyange naye bamikwano kiwanvuye naye munsonyiwe Chomukwano kunuma abange kunchibicha we fast Christmas jotali erabira soda yanjika mnyindo kuturansiforma oba power supply ya masanyalaze gonna muze kutaba besasa soba gamme obudde bayita kuteba balimba tubala kotiria future bachiba chikuyisa obubitwi mu office ne bontu lokate tugenda kuba tebifete kwasa mukama dunda kati nkuwolera muno musai ono mwana manyira bagenda kunzisa mama food birthday jotali erabira linda mu bukulu mu buto kuba ninaza mirundi ebiri ey'obuto n'ey'obukulu soka ey'obuto mukazi wattu etuuse yange ya lumu September mama yagenda mu Kampala n'aleetera omuggalanda we abalala gye basaliranga keeke nze nasala Juni obwetuwaze bumukyala gemanye bubaka ofumanga nnyo baloowo okumuwa emirembe kimanye yakulonda mu bangi ng'asuubira tono omuwa essanyu okoze bubi nnyabo okumutulugunyanga. Your best Valentine's Day. I really can't even forget that. Eweyogerera omanyiwo ku sports view onamanyiwo wetukubira endongo omwana oyo asota flower spa asota birabo zba atalina sente tafumita lindazi elifumitwa yalina ezinasasula wumula oyo katatu kubye 40 poto ngachi ate nga alabikako kwagala nnyo sweet baby kwagala nnyo kyana kyange kino kimanye bakola concert yo Nakivubwawo omukyalo omu nali nzeze kuyimba as Rebecca Jingo not as a presenter okuva ku beat omukyala yayimirira ku madaala n'agamba beat bw'eneetegeka onooyimba banange kyankuba gwe oba ne Titi oba ne Sophie mugenda mu kigunda okuyimba mu kigunda mugenda mu kigunda naye nga mulina okunoonya obusabulo mu owino nenamwandu oyo yali namwandu ani namwandu kazi Sophie tendo si namwandu naawe